This is Rampantilla in the danger. Musibe mutya balungi abagalwa bampuliriza ku Fifijeta News Anchor kwoli mu dakiika eno yennyini kubanga ate kutuusako ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda oyongera okubanga ate onnyonnyoka embeera nga bweyimiridde. Yes, tutandise n'eggulire erifulumiziddwa aba Daily Monitor nga liraga nti gavumenti erina pulaani ey'okubanga ate ejja omusolo ku savings eza NSSF. Nsuubira ntegereka bulungi nnyini ddala so nno gwena agenda maaso kubanga ate okolagana ne NSSF beerawo bulindaala essaawa yonna bagenda kubanga ate omusolo ogwo batandika okubanga bagujjako. Yes, bagala kuyisa teeka. Wenjogera waliwo famire ey'omukulu yali amanyiddwa nga Lwamyaka Francis nga ono yali mutuuze mu Lwengo era nga yattibwa bijambiya. Bano nno beesitudde bwantogo batyo ne babeera nga ate basaba omukulu Yoweri Kaguta Museveni abawe amabugo ga bukadde 10 ge yagenda maaso kubanga ate asuubiza buli muntu oba buli famire eyafiirwako omuntu we mu bijambiya ebigenda maaso kubanga ate bikaaba eyo. So nga ate ye ow'emyaka 12 yes yagenze maaso kubanga ate asimulukuka ne baby ngera omulaba womuto ddala naye yazadde. Embeera bwetyo bwefaananye wabula nga ate kino ndowooza tuyinza okikusaako ku mbeera y'okuba nti abaana tebali ku ssomero. Mu district eya Hoima bana bakwatiddwa era nga kigambibwa nti bano bali mu kibiina kya National Unity Platform wabula nga kibakwasiza si kirala kwe kuba nti bagenze mu maaso okusobola okubanga balaba nti baddaabiriza oluguudo. Yes, nga bayiwamu ettaka bazibe ebituli. Oluguudo luno kigambibwa nti lubadde mu mbeera mbi era nga oluguudo luno lwe bayita Pass Road wabula poliisi yo tegenze mu maaso kubanga esanyukira kikola kino bwetyo nesalawo bire nga ate ebagombamu obwala era nga boolekezeddwa ku Hoima Police Station gye bakuumirwa essaawa eno. Uganda yaffe awo weetuse naye nga kyebabadde bakola gubadde mwoyo gwa ggwanga. Emmotoka zibadde zekkata mu binnya ne basalawo babeere nga ate ebinnya ebyo babiziba so bo basazewo babeere nga ate babayola. Wenjogera essaawa eno yes ekakiri ya kino nga kisangibwa mu district ey'e Wakiso gye basiŋŋaanye omusomesa agenda maaso kubanga ate asomesa abaana abannasale mu lockdown eno ate nga kino kimenya mateeka era nga batyo bagenze maaso kubanga ate bayola nannyini ssomero n'abasomesa abeerako ddala bana bwe batyo nabo ne babatwala babagalire. Olunaku olweggulo yabadde embeera ya bunkenke wali eri Masaka district yasinga omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana babazaayo mu kooti wabula nga ate wenjogera bano embeera gye babaddemu si nnungi n'akamu n'akatono ddala era nga balabiddwako nga batambula bawenyera olw'ensonga nti balwadde jjukira nnakutegeeza nti omukyala amanyiddwa nga Honorable Shamim Malinde yatutegeeza nti omukulu Honorable Segirinya alina ekirwadde eky'ensigo so nga ate ne omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan naye mulwadde bwe batyo babakulubusiza ne babateeka mu kooti era nga omulamuzi yagenze maaso kubanga ate abongerako emisango emirala egy'okutemula. Yes, bwe batyo ne babeera nga baweereza ddala emisango 7 era yabakutte n'abeera nga abazaayo mu kkomera gye baali bakava ekigo. Oba ku luno bbeiro bagenda kusaba ya meka simanye kubanga ku luli baali babasaba obukadde 20 era nga zaagenda maaso kubanga ate zisasulwa ne bateebwa ate mbagirawo ne babeera nga bakwatibwa. Kino nno kyayongedde okubanga ate kinnyika famire zizaabwe wamu n'abantu baabwe abagenda maaso kubanga ate beeyoleka oba bakkaanya amaaso ku nsonga zino ezigenda mu maaso. So nga ate wenjogera mu district ya Jinja abantu bavudde mu mbeera yase mu bitundu ebya Danida Soweto bwe batyo ne bagenda maaso kubanga ate beekalakasa oluvannyuma lwa gavumenti okubategeeza nti egenda kubasinda ku ttaka lyabwe ebeere nga munange ettaka eryo erikozesa okukola kye bayita oluguudo. Bonno bano bagenze maaso kubanga ate beerajjanira ne bakubisa ebipande ebiyitirivu ddala ne beekalakasa nga bagamba nti bo tebalina gye balaga awe bamanyi weewaabwe tebagala kubanga ate babasenda. Ebyo byemu ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda embeera bwetyo bwefaananye. Ate ye minisita w'abakozi n'ekikula ky'abantu Honorable Betty Amonge bw'atyo havudde n'agenda maaso okubanga ate alabula kampuni zonna ezigenda maaso okubanga ate zitwala bannayuganda mu ggwanga erya Saudi Arabia n'ensi endala ezo ze bakola nazo endagaano wabula nga ate sira basinze kubanga balisimba ku Saudi Arabia. Yes, nga zibalabula nti okujja ensimbi ku bantu bano baba batwala kyabulabe ddala olw'ensonga nti gavumenti ya Uganda yagenda maaso okubanga ate esigninga contract oba endagaano n'amawanga ago nti abakozi bonna be banaabanga batwala bakubanga ate munange babasasulira buli kimu so omuntu gwe batwala talina kubanga agibwako wadde n'ekikumi n'ekimu. Ate yabadde omubaka omulonde owa Bukoma Nsimbi North omukyala Christine Ndiwalana ngono ava mu kibiina kya National Unity Platform olunaku olweggulo yakasikiddwa wabweru wa Parliament era nga bwe batyo bategeezezza nti okulonda kugenda kubanga ate kuddibwamu mu bitundu ebyo wabula nga kino kyaddiridde oluvannyuma lw'omukulu oba lw'omukyala gwe yavuganya naye amanyiddwa nga Ruth Katushabe ow'ekibiina kya NRM okubanga yagenda maaso okumuwawaabira nti empapula ze z'obuyigirize tezaawera era nga kino kyagenze maaso okubanga kiviirako kalumanywera oyo yenna agenda maaso. Wenjogera kyali mu Parliament yo mukulu amanyiddwa nga Mabirizi Male bw'atyo n'abakubanga ate azikiza ku nsonga ze zagamba nti avunaana omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu.
omuntu ogende Makerere ku Machuwa age entry yalina okuva ekisooka nga atudde ebibuuzo ya Machuwa n'ebibuuzo ebyo kubitula nga olina okuba nga tokka wansi wa myaka 25 ate ng'omaze emyaka 5 nga tosoma kati bwe Kyagulanyi yali abigudde kubanga ekisooka nga bwe Gambia yatudde ebibuuzo bya senior 6 colleges mu 98 nga gwako so wali wakayitawo mwaka gumu ekyokubiri yali wa myaka 2 kwa president Makerere Kenyinza yateekako omukono nga n'olwekyo yayitagwa ndege yakola ebibuuzo ebyo abasajja abakulu kugenda kufuna gavumenti lwaki diplomat temugisazaamu lwaki temuyita ne mubuuza lwaki yabalimba musazaamu diploma ye omuntu akola fraud omuntu akola obulabbayi n'ayingira mu kusoma kyaba afunye kiba kifu ate abaziza musango mwago omu yakawaliro 312 aka penal code act akatimusa kubayita obtained registration by false pretense tubogera mu kitongole kya government n'olimba ne bakuwandika mu byobulimba ozza omusango bakuswe bangi nasooka mwaka mulamba alikuwa ne message tuyosindikira abaana abato n'abantu abajja mu byobufuzi ngamu nti boba akola data mu byobufuzi ne baba waddi kakka nabeerayo mu business zokola ebyo beerayo mu kuyimba lwoli jam byobufuzi tujja kukebera so what diploma bagifuna mu ngeri y'amancholo diploma bagisazeemu ebyo tujja biraba naye kasaba bagisazaamu ne bakusingisa omusango ogw'okulimba university myaka 7 tokwatayo ogirigwaho ng'okomawo olwo abantu bajja tandika okuba nti politics abeeramu abantu abobuvunaanyizibwa abatatubba wadde ng'oyo akola bukubirire okulaba nti omukulu abaako ye wamuteeka ate ye omukulamanyiddwa nga APAS Muyite Bagonza Alex avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate atendereza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti yenze omu ku bantu abo abatambudde n'omukulamanyiddwa nga Father Bobi Wine okuviira ddala mu lugendo lw'obufuzi gye lwatandikira era nga munnange nkukakasiza ddala nti ye muntu asazeewo okuba nga ate ayimirira n'omuntu wa wansi n'agenda maaso okuba nga ate awaayo endowooza ye eri abantu ono gw'olaba yeesaddaaka yes asobole okuba nga ate munnange ayisaamu eddoboozi ly'oyo talina ddoboozi okuviira ddala eri mu biseera ebyokubanga ate twogera ku nsonga za OTT togikwatako n'ebirala ebifaananako bwe bityo n'okutuusa kati takomanga kubanga ate ayimirirawo ku lwoyo atalina ddoboozi era ng'agamba nti ono yasalawo n'okubanga ate munange yeewaayo n'obulamu bwe yasa oba afaafe oba ekijja kijje kubanga tulabye enfunda nnyingi eziwerako ddala ng'omukulu ono asimatuka okufa so ku lw'ensonga ezo nze sinaba kubanga nkomya kumuwa kitiibwa muwa ekitiibwa era nze gwe nalondayo mu bangi okitegeera yasa omukulu yasalawo kubanga aleka ebitiibwa bye byonna ebyokubeera mu masanyu ge ebyokubeera eyo nasalawo abeere nga ate ayirawo bannayuganda omubiri ebyo byebimu ku bigambo omukulu namanyiddwa nga APAS byegenze maaso kubanga ate ayogera ku Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga ate wenjogera omukyala amanyiddwa nga Mama Babi yesa ono ne ttiimu ye Bastusebwa Ntogo batono babeera nga boolekera mu bitundu byeyeyo ne bagenda mu maaso kubanga ate batwalira ku baana bano abatalina mwasirizi abaliko obulemu ku bintu ebitonotono ebyokukozesa yangeera bw'obirengerawo wabula nga ate teyakomyawo yagenze mu maaso kubanga ate azannyamuko nabo n'abawa essuubi ate n'abasimbira ne ku miti ebitundu byeyo katalemu wabula nga ate ategeezezza nti kuno kwe kukola kwe basembyeyo kubanga ate bakola omwaka guno battiimu Babi so nga ate emirimu mirala bajja kubanga ate bagikwasaganya omwaka ogujja charity mukoledde ebbanga nga tetunayingira mu politics okay nga tunayingira mu active politics kubanga politics abeerawo bulijjo myaka gyonna abaddewo but active politics fewe tuzze okwenyigiramu twagenda okujja okwenyigiramu byobukulembeze ng'olwedde charity eyo gyeri kati ne team Babi nabo babaddewo nga tetunabeera na kyaddondo nga tetunagenda mu 2017 mpozi okutangaazamu abadde tebakimanyi nti ebintu ebyo twabitandika dda tobavunaana nti bakiyita politics bwe babanga babadde tebamanyi gye tuvudde Webale nnyo maama tojjango okwosonga ate y'omukyala amanyiddwa nga Zwena Chirema mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola yalabiddwako awo ng'agenda maaso okubanga ate anyumirwa eggaali y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone eyali yakamuweebwa juzi wano era nga ekyali ku mimwa gy'abangi nga bw'okiwulira ne mutabani we amanyiddwa nga Alpha Sali wabula nga ate wenjogera emmotoka eno eyongedde okuba nga ate eggumiza omukwano wakati w'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cola wamu n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone era nga munange bagenze maaso awo okubanga nyumirwamu n'akatambi akamu katambulawo ku social media nga kalaga nti omukulu Bebe Kulu alisaako kwani ku Dr. Jose Chameleone kwegamba ekipenzipenze weekiri nnyo nnyini ddala tekinaba kubanga ate kizikira naye tubadde tukyali awo ye omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo oba abigyewa simanyi n'avaayo nga azina gudigudde n'ategeeza nti emmotoka gye baawa Chameleone mye bano abasajja bamulisa ategedde gamba haleluya byebyo ebigambo omukulu Pastor Mondo byagenze maaso kubanga ate awandika ku mmotoka ya Chameleone mbu mye
ndoza wotegeera mye oba kitegedde naye kinajukira nti omukyoma omukulu ono yes ali mu ggwanga erya USA ali eyo gye yekukumi naye alina emiswiba gye egy'obufere biliyoni 5.2 naye ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Sammy the Might Family yes obutambi buze butambula awo ku social media embeera gy'alimu nga si nnungi so nga ate abalala bageze maaso kubanga ate bagamba mbudogo naye ye nga ye yageze maaso kubanga ate annyonnyola ki kyennyini kyalowooza nti ekigenda maaso kubanga ate kifuukula olususu lwe ate naba kubanga obulaba ngenda kubanga ate mbukutuusako olabe bwakunnyonnyola n'embeera gy'alimu nga bwafaanana ate oluvannyuma nkwongereyo mugongo Uganda nsaba kunsabirako simanyi lumbe lwe banteze oba bino bye baatega kabuyo w'e Boston ane mbasaba na Uganda mwegendereze Museveni nsabireko bannange mbiri gonna nti wendabika Museveni stop killing Uganda nango obutwaje buli Uganda temweralikira temuva ku mulamwa ngenda kubeera bulungi naye sheyalingirako video eno bambi tuyambe tutaase mbegayiridde kankulage Uganda ojjukira ebizzi Museveni bye yafuuyiranga abaana mu campaign ebizzi bino basinga nnyo bitufuuyira olunaku lwe bakubaasirafu e Masaka lwe battirako Frank siti ya gas naye ebizzi ebyali ebya pinki oba mubijjukira mugenda kwetegeeza nga buli mwana yalumbanga ennyo ebizzi ebyo abaali mu maaso mujjukire bulungi Bobby Yanga yalumbanga nnyo ebizzi ebyo Bobby Yanga mwamulabye ng'anoonya obuyambi afuukuka olususu nalumbanga ebizzi ebyo naddala olunaku lwe baakuba Ashraf ebyo ebizzi baali babireese kubitufuuyira abaali waggulu ku mmotoka amasimu gazikire galeme kwata live ezo awo waaliwo oluke lw'amaanyi essasi eryakuba Asirafu liteeka okuba nga lyali lirina ekigendererwa eky'amaanyi baatukuba nnyo ebizzi ebyo ndikukozesanga eddagala lino ono Taylano mumumanyi wa musaayi musejja ono zinki immune system gyongeza ono wa bulumi emimwa okukala naye olusu gyongeza ono wa bulumi emimwa okukala naye olususu nkozesa lineeno ono vitamini alimu emicungwa nga 10 gwenywa n'ebirala era twazzeyo ne tukebera nga bitabuse kati ndi wano nindako results zange ku email yange ndaba ate ekigenda mu maaso naye nsaba tukwatagane tuyambe ku baana abo buli mwana yali waggulu nga waloza ku bizzi ebyo mikwano gyange mwenna beerigoni baani we muba temunnakola nga temunnafuna ku ddagala temunnamanya simanyi nakumanya temumanyi kyempitamu baana mmwe tutaase ku bannaffe sharinga ku vidiyo eno abaana abo bafune ku ddagala mbeegayiridde si mu bubi baganda bange Museveni stopping okutta Uganda Museveni abakyala n'abaami kambanjulire Sheikh Musa Sinani omulombi w'eddwa ng'onaavumula n'okutangira endwadde ez'enjawulo omuli amajinni ebisiraane bakuba onoonya mulimu mukyala oba mwami weetaaga mukisa olina olutwe n'ebirala bingi nnyo gwamwetaaze musange wankulukuku ku kisaawe oba mukubire ku nnamba y'essimu 0752 95 4317 oba omuweereze ka message ku WhatsApp 0782 79 49 22 awo nno we tuli baganda bange saala zokka esaidi eyo naye nga ate wenjogera yes ab'ebijambiya tebannaba kubanga ate nabo bazikiza era nga waliwo amaka ge batulengezza wano mu bitundu by'ebuziga batugamba nti ab'ebijambiya ku Sande bagenda maaso kubanga ate bataakinga amaka gano era nga babbawo bye babbye naddala ensimbi ne bakukumba nazo amaka gano bategeezezza nti ga mukulu amanyiddwa nga Roger Biribonwa yes era nga mu katambi kano bakulaga bulungi engeri y'abantu bano gye bayingiramu n'engeri gye batwalamu ebintu
n'engeri abo maka gye balajanamu gye kaggwera eyo ojja kuba nga ate okekkanya gwena naba asobodde okuba nga ate okekkanya batugamba nti ono baamukuba era ne bamuyisa bubi nnyo ne bagenda maaso okuba nga ate bamusaba ensimbi ez'obuliwo ze yagenda maaso okuba nga ate abawa naye tekyabalobera kuba nga ate munange bamutuusaako obulabe era nga ne wenjogera kigambibwa nti ali mu International Hospital Kampala agenda maaso okuba nga ate ajjanjabibwa so embeera bwetyo bwefaananye esaidi eyo naye nga wengenda okuba nga ate nkoma okuweereza era kulekerako akatambi kano wekkaanye ababbi okakase nti munange wonna wooli oba ekikomera wakizimbisa 99 ndowooza ekyomukulu okiraba bo bakibuuka ne bagenda maaso okuba nga ate bajja okutuusaako obulabe yes nyongera okutegeeza nti ngera kupiningira wansi awo ako gundi video gye wasubiddwa oba gye wotaafunye notification gye twasobodde okuba nga ate tukutuusaako ku makya oyongera okuba nga ate munange onyumirwanga n'okuyiga bw'oyiga ate nga bunyonyoka na biki byennyini ebigenda mu maaso mu ggwanga ly'etu Uganda so nga ate mwe aba birthday ngera kuba nga ate mbakolako mu video ey'akawungezi temulowooza nti nabeerabidde nkyabajjukira nnyo nnyini ddala ate nga gwatanaba kuba nga osubscribinga genda mu maaso bere nga ate osubscribinga ku channel yaffe nawe watanaba kuyitirako ku page Kipenzi Pens genda mu maaso bere nga ate oyitirayo bwe ntyo nsigadde nze Fifi Jet News ankanga bulijjo kansabe mu ngoyo atakuumira mpeera hagira abankuumira mbagala nnyo bantu bange mbeere bulungi mweraba